Bank ye banka ya government enkozi y'ensimbi eyali emanyiddwa nga Post Bank wabula oluvannyuma ne yeeyubula. Era olabira bino ng'abakulu ba Pearl Bank bavuddeyo ne app eya Wendi ng'eneekozesebwa okugula n'okusasulira ebyamaguzi byonna ku ssimu. Wendi has delivered PDM, has delivered your COVID payments. That was part of our innovative solutions. And today, with this partnership, Wendi is going to deliver fuel, tires, anything you can find at a Total Energies petrol station. Mukowe eryo aba Pearl Bank we basinzidde ne batongoza enkola eno eya Wendi ku masundiro g'amafuta gonna aga Total Energies. Ng'era kati omuntu asobola okusasula amafuta okuyita mu Wendi app okwetoloola eggwanga lyonna. To us, this partnership with Pearl Bank is more than technology. It's about empowering the everyday Ugandan to conveniently afford our high-quality products and services through sustainable financial solutions. Mu nkola eno omuntu yeetaaga okubeera ng'alina ssente ku ssimu ye ku app ya Wendi ng'omukulu wa Pearl Bank bw'annyonnyola. Weetaaga essimu, weetaaga national ID yo, Wendi osikamusike okuva ku njiyite internet, oba osobola okubeera n'akasimu ko kano aka bulijjo nga otypingamu koodi zaffe ng'ofuna Wendi. Wendi kyakoze atuyambye oba tukoze ne government okusaasanya sente za PDM. Tuzisaasanyiza mu ngeri nti omuntu alina ozifuna azifuna. Chairman wa Sako ofuna Sako yo n'ogaba sente zo mu bwerufu ate mu bujjuvu. Enkola eno eya Wendi ey'okugula n'okusasulira ebyamaguzi ng'okozesa app eya Wendi egendereddwamu okutumbula tekinologiya n'okulwanyisa abafere gamba nga abatambuza ebicupuli n'ebirala. Era nga bakulu okuva mu Pearl Bank bagamba yakukendeeza ne ku ntambuza ya ssente kiyite cashless world. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.